Olunaku olw'eggulo minisitule y'ebyobulamu yatongozza omulimu gw'okugema omusujja gw'ensiri mu ggwanga lyonna ku mukolo ogubadde mu disitulikiti eya Patch nga ku mulundi guno batandikidde ku baana abatanaweza myaka 2. Tukitegedde nti ekiwendo kino kigenda kusooka kubona disitulikiti eziri obubi nnyo gamba nga Arua, Koboko, Jinja, Yibanda, Kakugase ne Butambala. Eddagala erigema omusujja guno lyakuweebwa abaana mu ddoozi 4 nga batandika omwana ng'akaweza emyezi 6 bamuddemu nga wa myezi 7 baabo ku myezi 8 paka ku myezi 18. Omugatte batunuulidde abaana akakadde kamu mu emitwalo 10 mu ggwanga lyonna mu kiwendo kino ekisooka. Nga tusinziira mu districts 107. Kakati zino districts 107 ze zirimu omusujja gw'ensiri mu bifo bye tugamba moderate and high transmission. Omusujja guli omungi ennyo, ekyo tukisuubidde nti kubanga tugenda kufuna vaccines ezisobola okugema abantu abo. Batugambye nti bagenda kubaawo okugema kwa kikungo wabula okugema kuno kugattiddwa ku kugema okwa bulijjo kubazze bakola ku baana bakyali abawere era nga kugattiddwa ku ntereeza eya bulijjo. Tugenda kugema mu malwaliro gokka, tetugenda kuyita abantu mu kikunga abantu nti twataddewo okugema wano omusujja gw'ensiri muleeta abaana. Abantu bano bagenda kugenda malwaliro ga gavumenti tubageme nga bwe tubadde tugema abaana abalabu. Era mu malwaliro ago gonna galimu clinics ezigema. Omusujja gw'ensiri guno gwogerako ng'obulwadde obukyasinze okuviirako abantu okufa naddala abaana abato nga gukola ebitundu nga 4 ku 100 ku balwadde abajjanjabwa nga bava waka. Ku baweebwa ebitanda gutwalako ebitundu nga 25 ku 100 so nga ku bafiira mu malwaliro gutwalako ebitundu 14 ku 100. Okusinza ku kunoonyeza okwakola ekitongole ky'ensi yonna ekikola ku byobulamu mu mwaka 2022, Uganda eri mu mawanga 5 agakyasinze okukozesa omusujja guno ogw'ensiri mu Africa. Mu Uganda tujjanjaba abantu miliyoni 10 buli mwaka. Kitegeeza tubale twetaagayo okufuna ekintu ekinaatuyambako okukendeeza ku bantu abalwadde omusujja gw'ensiri. Kyokka bano bagamba nti newankubadde okugema omusujja guno kuleeteddwa naye kulina okutambulira wamu n'ebirala ebadde bikolebwa okulwanyisa omusujja gw'ensiri gusobole okutuulwa ku nfeete. Omusujja gw'ensiri gwe tugenda okugema gugenda kusinga kukendeeza abantu bafa musujja gwa nsiri, severe malaria. Abantu bayinza okusigala nga bafuna omusujja naye nga tegubatuusa wali guteeka kubagamba nti baweddemu omusaayi obulwadde ne businga omubiri okubaako response. Mu kaseera kano ddoozi z'eddagala lino eriweza obukadde 2,228 zizakasasanyizibwa mu ggwanga lyonna so nga ekitongole ki UNICEF kyatubuulirako nti Uganda yakufuna ddoozi z'eddagala endala obukadde 4 omwaka ogujja. Abakulu mu kitongole ky'ensi yonna ki World Health Organization ne minisitule y'ebyobulamu bonna bakakasa nti mpaawo kabi ke baazudde mu ddagala lino. Eddagala lino ddungi, lya mutindo mulungi nnyo, lyekebezebwa ebitongole byonna ebikwasibwako okulaba nti eddagala lyetuwa abantu lya mutindo ogutuukiridde w'ensi yonna. Twagadde okumanya ebimu ku biyinza okuyitira singa omwana agemwa n'eddagala lino. Dr. Kyabayinze aliko by'atangaazizza. Omwana bwe tumala omugema alumu abamu bafuna omusujja nga bawulira omuliro, temperature, abamu basobola okufuna akazimba awo wetugemye nga bawulira waliwo obulumi. Naye ekyo kye tusinze okumanya nti kye tusera okufuna mu ndwadde ze tugema kubanga omubiri gutandika okufuna obutoffaali okulwanyisa ekyo ekizze. Kino kifudde Uganda ensi ye-19 mu mawanga agagema omusujja gw'ensiri era nga guno kwe kugema okukyasinza obunene mu ggwanga lyonna.